Yes, gwena ali Kampala TV 256. Nkwebaza nnyo muganda wange. Nenkusaba gwena atana subscribinga o subscribing ate o commenting koteka no likinga. Olunaku lwa leero gwe muganda wange ali ku channel yaffe ya Kampala TV 256. Mbadde mpayamuko ne baganda bange ab'ebyemizannyo. Ojja kujjukira nti olunaku lwa jjo America yatadde envumbo ku speaker wa parliament y'eggwanga Uganda. Neetegeeza nti ne famire ye yonna bagitaddeko envumbo. Kino ne kitegeeza nti omukulembeze akulembera omupiira mu ggwanga Uganda, Hashim Moses Magogo, yateereddwako naye envumbo. Era akawunti ze naye zaafrizingiddwa oba zaakwatiddwa. Ebyobugagga byalina mu Amerika n'ensi ezikkiririza mu Amerika bigenda kuboyebwa. Kino kitegeeza ki eri omupiira gw'eggwanga Uganda? Okusookera ddala, gwena muganda wange agoberera channel yaffe eno Kampala TV 256 ate nga ne bannabyamizannyo, ojja kujjukira nti Uganda tuli mu mpaka za World Cup qualifiers ezigenda okubeera mu ggwanga lya Amerika ne mu ggwanga lya Canada mu mwaka gwa 2026. Envumbo eziba zaateereddwa ku president w'omupiira kitegeeza nti singa Uganda Katonda atubikkako akasubi ne tugenda mu World Cup mu ggwanga lya Amerika ne Canada, omukulembeze w'omupiira mu ggwanga Uganda tagenda kugenda oba tajja kulinnya kirigere kye mu mawanga ago. Kino nno abasinga baakirabyenga bwe kityo, naye ojja kujjukira nti ensi eziwa oba FIFA etuula Switzerland. Switzerland etambula n'Amerika. Ekitebe kya FIFA kiri Geneva, Switzerland, etambula n'Amerika. Nga singa Amerika ekuteekako envumbo ne Switzerland yeekennenya nnyo envumbo ezo. Kati kiba kitegeeza nti n'akawunti za Moses Magogo zonna n'eziri mu ggwanga lya Switzerland wonna, oba ziri Spain oba ziri France, zigenda kuboyebwa kuba bano bonna ba ally oba batambulira wamu n'eggwanga erya Amerika. Kino nno kyongera okuteeka omupiira gw'eggwanga mu ntata nti president ebeerayo emikolo gye bamuyita. Ojja kujjukira nti president ono atuula kakiiko ka CAF aka beach soccer, omupiira ogwo oguzannyibwa mu musenyu, nti singa FIFA eba ebeetaazi okuteeseza omupiira gwa beach soccer, kitegeeza nti president Moses Magogo takyasobola kugenda mu nkiiko ezo. Kati nno gwe muganda wange okyakirabanga ekyokusaaga kubeera n'emabega amawulire gaavuddeyo ne galaga nga omukago gwa European Union nagwo we guli mu nteekateeka ezongera nnatti ku mukyala wa Moses Magogo, speaker wa parliament y'eggwanga Uganda. Kino kitegeeza singa nagwo gunaayongera akazito Amerika ke yamutaddeko ne Bungereza, gwe muganda wange ab'omupiira kijja kuba kyetaaga okusabira naddala ttiimu yaffe ey'eggwanga Uganda kuba omukulembeze agudde mu mbi ezitali zize. Newankubadde ng'ebisinga mukyala we yabikolanga nga ye tategeddeeko, naye abasajja bano baba babonereza, akwegamba ne famire yonna bagitayirizaamu n'abaana bonna. Ojja kulaba nti n'abaana abasomera e Bungereza, abaana ba speaker bonna baba balina okuddizibwa kuno e Uganda. So gega amawulire muganda wange naddala bannabyamizannyo ku sayidi eyo nti Moses Magogo ye singa Katonda atubikkako akasubi ttiimu y'eggwanga Uganda n'egenda mu World Cup wa 2026 agenda okubeera mu ggwanga lya Amerika n'eggwanga lya Canada. Ono Katonda n'atubikkako akasubi ne tugenda, tasobola kulinnya kigere kye, ajja sigala Uganda agulabire ku TV nga bannayuganda abasinga, era n'endowooza ze ndowooza ajja kuziyisa mu nkola emanyiddwa nga eya Zoom. Gega amawulire ge nsobodde okufunira gwe muganda wange akyekuumidde ku Kampala TV 256
Nenkwebaza nnyo agwe eyasubscribinga ate gwe omupya nja kusaba busabi subscribinga, likinga, commentinga ate era sharinga. Nja kwebaza webaza tova ku channel yaffe eno amawulire tukyaleetera ddala mangi.